okuva ku muganswaza Amasukkulumu ku Ssatu. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Kadaga asabye minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni aveenyule Parliament oba olukiiko lw'eggwanga olukulu ku nsonga za curriculum empya ebyawamala asadu bikaaye ebigugwe gujulidde kkooti enkulu. Abarasita nno wetoogerera nabo baagala gavumenti ebafeeko bateekebwe mu mateeka era eddembe lyabwe libeere nga lifuulibwa ery'enkizo. Nkwaniza nnyo ekyo kino ekyolwala ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2020. Essaawa yo yennyini endagaano ey'amawulire Amasukkulumu era nze Moses Wamala wamu ne Charles Isaac tugenda kubeera nga tubikutuusaako byonna ebibadde mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'ensi yonna wabula nga tetunagenda mu maaso katusoke tukulage ebikulu ate oluvannyuma tujje nago mbujjuvu.